po jako akawuwo. Tugezaako okulaba nti tuggala landing sites ng'ebitongole by'okwerinda bikyakola kyonna ekisoboka okulaba nga biteekesa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga munkola abakoze ebikwekweto mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe bakwatidde abantu abali eyo mu 407 abasangiddwa nga baziimuula ebiragiro bino ebyateekebwawo nga bino byonna bisomeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde mu kwogerako eri bannamawulire ku media center mu Kampala. Twakoze ebikwekweto okwetooloola ebitundu ebyenjawulo era twasobodde okukwata abantu 467 nga bano basangiddwa nga batyoboola n'okuvvoola ebiragiro ebyateekebwawo okulwanyisa ekirwadde. Enanga ayongeddeko nti ekibawa essuubi nga poliisi emisango gyeyongeredde ddala okukendeera nga n'omuwendo gw'abantu abasaabaza abalala mu mmotoka wamu ne bodaboda mu bukyamu gukendedde. Emisango gye twafuna mu wiiki eno gyakendeddemukko okusinga wiiki eri eyakola ki eyayita. Tulina piki eziwerera ddala 6 n'emmotoka 10 ezasangibwa nga zisaabaza abasaabaze munkola enkyamu. Ono agenze maaso n'ategeeza nga poliisi bwe yakutte era n'eggalira abagoba bodaboda ebutalejja oluvannyuma lw'okuddira obuwunga obwabaweereddwa omubaka waabwe wa paalamenti ne babuyiwa mu luguudo nga bategeeza nga bwe babawadde bwe butamala ekikolwa Enanga kyagamba nti kibi nnyo. Ebutalejja mulimu abavubuka bannabooda abaavuddeyo ne batandika okwekalakaasa ku luguudo lw'Ebutalejja Mbale oluvannyuma lw'okufuna akawunga akaali kabaweereddwa omukyala omubaka atwala ekitundu ekyo. Ono yasobodde bano basobodde okufuna obusawo 7 obwakawunga naye ne balaga nti obusawo buno bwabadde tebubamala. Ate mu kaweefube w'okendeeza ku mujjuzo mu makomera abakulira amakomera batandise enteekateeka ez'okubaako n'abasibe be bayimbula nate baddemu balye butala nga beesigama ku mateeka agabafuga ng'omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Bayine bw'annyonnyola. Kikirizibwa abakulembeze b'ekitongole eky'amakomera kuyimbula abasibe naddala abo abasivu oba ab'amabanja bwe kiba nti ababasibisa tebasobodde kusasula ssente ze balina kulya nga bali mu kkomera. N'ekirala nti bwe wabaawo ekirwadde ng'ekyetooloola. Bayine era asinzidde wano n'ajjukiza bannayuganda ng'ebitongole ebikuumaddembe bwe bitalina buyinza ku mmere gye bigaba era ng'abantu ababakubira omulanga nti babatwalira emmere basaanye bagukubira abo bekikwatako. Naye okuggyako nti ebibuuzo ebibuuzibwa buli lunaku nga basaba abakulira ebitongole ebikuumaddembe basindika abagaba emmere mu bitundu byabwe obubaka mu busindika mu bifo ebitali bituufu. Abagula emmere gye tugaba eba ofisi ya Katikkiro oba Prime Minister w'eggwanga. Ye amyuka omwogezi w'eggye ly'eggwanga Lieutenant Colonel Dewakiki alaze okusoomoozebwa ku bakyasanze mu bannayuganda abakyagaanye okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga eby'obutasala nsalo okuva mu nsi endala okudda mu ndala era nga waliwo ne bannayuganda be bakutte nga basaze okuva mu Tanzania okuyingira wano mu Uganda. Tufunyeemu challenge y'amaanyi nnyo ku borders zaffe okulaba nti mulimu abantu bangi ne kaakati bakyagezaako nnyo okulaba basala ensalo bava eri ne badde eno. Era olunaku lwajjo twakuteyo abannayuganda 2 nga bava e Tanzania bayingira eno mu Uganda. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bannaye kino kyakutaasa bulamu bwaffe, kyakutaasa bulamu bw'eggwanga obulamu bw'abannayuganda bonna. N'olwekyo tukolerere wamu ffenna